ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula no nga bwe tuzze tukuwa ku bimu ku bikwata ku byalo ebyenjawulo oba ebitundu ebyenjawulo, n'olwaleero nkuleetedde ku bimu ku bikwata ku kyalo Mugongo. Mugongo kyalo kitonotono era nga kyawukana ku Kyengera Town Council, kiri mu disitulikiti y'e Wakiso mu ggombolola y'Ensangi. Mugongo alimu abantu abawerera ddala emitwalo 31,112 era nga kye kimu ku bitundu ebikula ku sipiidi eya waggulu mu disitulikiti y'e Wakiso. Mugongo kyalo ekyetooloddwa ebyalo ebyenjawulo omuli Kinaawa, Kasenge, Kikajjo, Kazinga ne Kyengera Town Council. Mugongo kitundu ekikulaakulana ku sipiidi eya waggulu yadde nga bakyasumbuyibwa n'amakubo, naddala oluguudo oluva e Kyengera okudda e Mugongo si lulungi, anti wamma ggwe enkuba bw'etonnya gubulwa asala, ate ku bw'omusana enfuufu abaayo bagyesaabanga bizigo. Mugongo kikutuddwamu ebitundu bibiri omuli Mugongo A ne Mugongo B era nga kino kikulemberwa abakulembeze ab'enjawulo. Mugongo A ekulemberwa Chairman Kityo Joseph ate Mugongo B n'ekulemberwa Chairman Lutaaya Godfrey. Ekyalo kino eky'Emugongo bagamba nti omugenzi Eri Wamala eyali omuyimbi Nakinku naye yafugako ekitundu kino nga Chairman LC wano mu myaka egiyise emabega. Mugongo abantu baayo bakozi ddala era bw'otambulatambula mu kyalo kino osanga abantu ab'enjawulo nga bakola emirimu egy'enjawulo omuli okutunda amanda, abatunda chips mwebali, abalina emidaala egy'enjawulo egitunda ennyaanya, butungulu, emmere ey'emyera namwo mwebali, abalina saalooni, amaduuka agatunda cakala nago mwegali, saako ne zibbotiiki ez'enjawulo. Ebyenjigiriza nabyo tebabisudde muguluka, anti amasomero amalungi nago mwegali omuli Kyengera Parents, Mugongo Secondary School awamu n'amalala. Amalwaliro mwegali amatonotono naye nga muno musinga kubeeramu zikiriniki awamu ne famasi ezitunda amadagala. Ebyo bye bimu ebitonotono ku bikwata ku kyalo Mugongo. Ebisingako awo nja kuba nga mbikuwa mu pulogulaamu yaffe eddako.